Abawagizi ba King Saha bamulaze omukwano ebukuya omu amulajanidde omukwatako esaidi eno ate nga munange ensonga za MC Cuts n'omukulu Bobi Wine munange zikyalanda esaidi eno. MC Cuts uno avuddeyo mu katambi akalala ate nga producer wa Bobi Wine muyite Sir Dan Magiki munange amwanukudde ayanukudde omwana mulenzi MC Cuts esaidi eno era nga ngenda kubeera nga ntandika n'ensonga zino ez'omukulu Bobi Wine kosate ne mwana mulenzi MC Cuts ate masa wonjije n'omuyimbi King Saha muganda wange. Ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba na kusubscribinga osubscribinge osharinge kibeere nga kitambuya ddala bulungi nnyo. Kakati munnange njagala tugende mpola muganda wange era nga bwe twalabya akatambi nga katambula akagetinze vailo ku mikutu egy'enjawulo nga MC Cuts nga munnange ng'awanda muliro ng'agamba nti abawagizi ba Bobi Wine bwe bataalekera awo ate kumwogerera nga bw'alina siriimu kw'ossa ate n'okwogera ku famire ye mbu agenda kuvaayo mbu okwabya ebyama by'omukulu Bobi Wine era nga wenkoledde vidiyo eno nga wakyaliwo ko ebibadde bitambula. Sir Dan Magiki avudde wayi n'agamba nti nno MC Cuts toli serious naffe boolaba tukakiddwa eri okuva eri CMI nga baagala twogere ebyama by'omukulu Bobi Wine naye ne tusirika muganda wange. Kati gobanga ng'olina ebyama genda nti n'obiguze ki genda obiguze gavumenti munange esaidi eyo nga producer wa Bobi Wine nga yanukula mwana mulenzi n'agamba nti otuwonyeza kati obanga gwalina ebyama by'omukulu Bobi Wine munange gavumenti ekole ki ekunoonye ebikuggyeko esaidi eyo era nga akatambi ebimu ku bibadde bigambibwa nti nno oba mwana mulenzi yandibanga atandise kati ate okwogera ebyama by'omukulu Bobi Wine. Wabaddewo akatambi nako akabadde kagetinga vailo era nga bw'olabaawo MC Cuts ng'ali mu kwogera kale gavumenti yebikola naye gwe ozijjawa gwe zirwaninga ezo gwe sente zo zijja eri Bulaaya ne zibonyaabonya abantu ate ezaffe ze tujja wano ne bazibba compare put on Nagambing, I'm going to deal with intellectuals only. If you're not intellectual, don't even follow me. Don't even comment. Me, I don't want numbers. I don't want views on YouTube. I don't want money on YouTube. Bro, I've been working since I was 16. I'm not broke. I drive a Benz. And I'm okay. From family to my own assets to my family brothers and sisters. I'm okay. For record, until I die, I can never be broke. Let me put it clear. Until I die, I can't be broke. Never. Ever. Pozi bana bange bankwate, bansibe, babitunde. I can't be broke. That means I can't be... The word poor is not in my vocabulary. I've invested money munange. Mwe mulowooza musimanyi nali nnywe. I'm just a smart boy. Nze abayimbi temulina ssente ze mumpadde nkoze shows ezikulu 10 mwena bampeeyo receipt mu abayimbi abampa ssente. Bagagga bange. Twa mukasuku agamba luseke nze nakuba oluseke from childhood. Nga mmanyi oli alina ssente. Abayimbi nali njagala kwagaza music. Bwe kityo era nga bw'olabye akatambi ako akabadde kagetinga vailo ate wali ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok naye nga ensonga munnanga ate zikyagenda mu maaso esaidi eyo era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munnange esaidi eyo. Kati awo kankugyeko ew'omukulu Bobi Wine ate nkutegeezako nti no King Saha munnange abawagizi be bamulaze omukwano wali ebukuya muganda wange. Owabaddewoko omuwagizi we bambi faani nga ayayaana omukyalo oyo oba omuwala oyo nga bw'omulaba nga ayayaana bambi okukwatako King Saha. Obama
musite atutwala kandidati waffe eyali musite si munnalukola atusazeeko tumutwale eyali musite omusajja bukisazeeko onalebo okulamba amasati bayuza tebalinabo gwe batya naye akaseera kalituloga nabo tetubatya tunanga gwenyugumamu muliwulira simu ndyesidde kitokota naye nga bwekimuna nga te bwekitambudde bamulaze bambi omukwano omuwala nkugambye nga alajana bitya wali ng'ayagala bambi nga akwate ate ku mwana mulenzi ate kingisa esaidi eyo naye nga bwekityo nga te bwekyatambudde era nga ku saidi emu nga nkyali n'omuyimbi kingisa munnange abawagizi be era bamulaze awo omukwano muganda wange yabaddeko ko n'omukolo ate gwabadde agendako okuperformingako naye nga bali basanyufu wali ate okamako mazi ate munanga ate bafanzi be era nga bola mukatambi ako kagetiza nnyo failo ate wali ku mukutu munanga ate ogwa TikTok era nga bola baawo naye nga bwekityo munanga ate wekitambudde ngenda kusaba video gimpe like bw'obeera nga tonaba bwenti bwenkoze ate ku updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne video endala.